manager Roger olikyagenda mu maaso. Zifuluma ez'enjawulo mugamba Roger awa nyini kubalwanyisa post zifuluma ez'enjawulo mugamba Roger muntu mubi manager Roger tubuulireko ensonga ezo. Nedda ndi kati olaba mu nsi buli muntu mubi ate buli muntu mulungi osegira kati kisinziira osobola okubeera omuntu mu nsi buli muntu mubi ate mulungi omuntu asobola okubeera omulungi gy'oli nga nze mubi gyendi osegira naye omuntu omala kulozaako notegera obubi bw'omuntu nze bagamba nga Roger mubi naye nga sitegera obubi bwa Roger buliwa osegira kuba Roger abadde alwanyisa abayimbi bangi mu industry eno naye nga bamutya basirika osegira naye nze nasazeewo mbeere Yesu w'abayimbi kuba tetugenda kulaba nga industry eri mu kuggwawo olw'omuntu omu ate ng'asobola okugambwako si Katonda okitegeera nze yali sembi okwogera ku Roger ekintu ekibi kuba ndowooza mu industry eno mu bantu beyakolera ebirungi mwendi otegeera naye nze nyimiridde mu maaso go negamba musajja mubi nze gwe yakolera ebirungi ebingi otegeera kubanga kankulage kino ekintu omuntu wakeera n'akufunira omulimu n'otandika okulaakulana nebakuwa obwa manager ate najja n'ayogereyo gye bakuwadde obwa manager nti oba naye mumugobe ne ku mulimu nawe yagobesa abeera mulungi oba abamubi oyo omuntu nkubuza kibuuzo omuntu bwakufunira akalimu n'okulakulana paka ku bwa manager n'akuyita mabega n'agamba boosi wagobe ku mulimu nga tewali nsonga bamulungi oba bamubi naye ekimufuula omulungi yakufunira omulimu naye ate ekyokugobesa nga olusekulobwe bwa manager abamubi nnyo nnyo abasobola n'okukutta okitegeera kati okugamba nti Roger mubi Roger yanyamba yansuza yandiisa yasasulira ne ku vidiyo naye natandika okusasula ate ennyimba zange obutazannya natandika okusasula n'essaawa zino olaba mulimu kunkwata interview zino Roger agenda bakubira amasimu abasasule mulekezi eyalinga kuba kyabadde akola ebbanga lyonna obuzibu baawo Roger mweraliikirivu Roger alina ebintu byeyazannya alina abantu beyazannya ddate nga naliwo ng'abazannya ddate kati Roger yeeraliikirira alowooza ngenda kwogera ebyama bye buli lwenyimirira mu kamera agamba akagenda kwogera ebyama byange Roger sigenda kwogera byama byo ndeka nnyimbe ze najja midaswe kuyimba si kubeera ku Roger alwanyisa buli muyimbi ng'ogyeko Spice Diana bonna abasigadde bonna era tebamwagala bobeera nabeeyo bali wa kamera bakulaga tebamwagala bakuwulira byabakoze naye batya okujja okwogera kuba bamutya nze simutya Moshima Boko ne Upafambo bali eyo baagwa Roger yabaloga ne basiraana agamanyo Roger obulogo tetumanyi fe abatagenda nakumusa muze simusa buli omu ajja namulangira obulogo buli omu ajja namulangira teri ayita muntu mulogo nga si mulogo era naye era tewali there's no fire without smoke ekisooka ku Roger abamuyita abalogo kuliko omulogo lwansonga nti waliwo n'omuntu akuloga nga tokyukako n'akonkako n'agamba oyo ye mulogo omusajja nga mulozi abo basinga obungi abasinga okutulogana naye nga tetukongoka be basinga okutuya ako kaleke abo basinga obulogo abo abalala nga naye yali agenze kwetetenkanya n'akizuula nti nno maybe mukwetetenkanya olwo yali amutetenkanya edda so kakati gundi y'eddogo eba debate y'abalogo naye Green Dad ekisooka omanyi mu bulamu si buli kimu nti nno okay mu bulamu buli kimu kyogerwa naye waliwo ebintu ebyo by'otalina kwogera mu kaseera akamu kati nze ndowooza bino ebiboozi by'obulogo bisobola okujja ba maybe nga Green Dad abadde alina n'enkawunta ne manager Roger nga Roger amwetaaze mu kaseera twandigambye nti ne Green Dad musajja muno nakkola bwaki wakoze ekyo then n'olutuleetera bino bw'abanga yakuleeta ate nakkuba ekikono n'obeera nga atandise okubbulukuka okuba because of late abadde alina oluyimba lutabadde lubi olw'obuwoomi adde agezezzaako okwerwanako ng'omuyimbi kakati omanyi audience yaffe eno eyina engeri gyerabamu ebintu ebimu naddala singa biba bizze prematurely kati bajja lowooza oyagala kuwalampira ku Roger kati n'ensonga entuufu esobola okubuusibwa amaaso kubanga mukana akaseera yinza okuba teyeetaagisa because also it is not a one what was the interviews omuntu nga ziri too personal it is literal about you they've sat you down then you're speaking about your life this is where you can speak about something like that ti olugendo lwange nno lwali mu manager Roger nekyali bwekiti nga waliwo yakiyeta wa Henry kati edibate waliwo gikomye wa Henry nogamba ekyo nakyogera because Henry yali ambuuzizza bw'ati naye gy'oko mugenda ng'okyongerayo oyinza obbonga oli mutuufu naye obutuufu obuyinza obutafuna mukisa kulabwa
nina omuntu gwe nali ndabye awangula mu lutalo nga mutuufu mu bino bye tulimu ebibuuzo byaffe bino bye yawangulwa era paka nakati n'omuteeka awo kubanga ndaka nkwigiza Farida ne Nammere Nammere yali mutuufu kubanga later on twafuna evidence kakasa nti no mu inbox omusajja yagendanga mu inbox yono n'akyusa n'alaga nti Nammere yamuweereza omusajja yabizannya Nammere n'avaayo n'ayogera bingi n'abyogera ne paka nakati n'omala omuteeka awo era ensi yagaana nenga ati yalina obutuufu bwe so kakati si kyatteeka nti buli alina obutuufu bwe aburaisinga. There is always that perfect time. Ate ne perfect time weba tetuuse oyinza obutabeera gwe omulala naamu exposinga kati kubanga nze ekyange nkireeta mu mbeera ya Green Daddy eyeerwanyeeko atandise okwagala okuvaayo kati ate okuvaayo kwe nga avaayo lwa hard work atandise okwetooloozebwako amawulire kati omuntu abadde tannalaba Green Daddy avaayo ajja kulowooza nti Green Daddy ayagala kubuukira ku loogi okuvaayo. I get you. Kati that's my problem. Nti oyinza oba byogera bituufu naye obadde olina efforts zo z'otaddemu okubye ku ennyimba nga zigenda zikuba ku kisenge obuwomi Duze it's a good song. It's a song omuntu lwe bakuba mu ball tuluyimba lw'okuba ku TV omuntu n'alugumikiza n'alulaba tomanyi kiyinza kuzza esa zino oba olowooza kiki ngenda okuzzaako obadde obikola mu maanyi go. This is the time oyina okuteeka effort ebisigadde n'osuka n'obireka n'obyesonyi kati abadde tannategeera Green Daddy bwakutegeera kukugamba nti manager Roger yakuloga ajja kulowooza nti olinganga upcoming abalala. Ate you people olaba yes eddogo liyinza okuba gyeriri naye eddogo terina receipt buli agamba nti gundi yamuloga tujja lowooza nti bias because ekituufu kiri nti nno okyaliwo oli mulamu tetulaba ddogo werikuli sokoleke kati bagamba ebyokusasula ndowooza olumu kyakudimiiningamu ekyokulowoozesa ab'amawulire nti babasasula kubanga omuyimbi bwajja ewo nagamba bakusasula n'omugamba tebannansasula ng'agamba gwatannafuna ng'agenda ku media house naye bamugamba nti bannansasula gwatannafuna enno bannanga olowooza amawulire ogenda bbawa ssente mmeka kuba tuli bayitirivu ogenda bbawa ssente mmeka of course mulimu ssente eziyitingana mu mawulire na biki naye ekyo kitera kubeera banannyo bana mu badijje kubanga emabegakaawo music yali ava nnyo mu badijje mu mabaala but of late TV nga bizesobola okutuika olimba okutambula kizibu omanyi ebintu bye twogera naye nga singa bagamba nkwadde omukisa kikole waliwo abantu ekintu kye batamanyi TV eno mugiraba tulina amateeka music waayita abayimbi mutambuzaako ku music wammwe mukimanyi era olina kugamba nze bangi abaana mpitamu ne bagamba buulire munda atulawo ku TV naye nze sirina right eyisawo music okitegeera so n'ekirala kati ffe tetwafunye ssente emboozi we tuba tugizanye ne music we tuba tumukuba tetwafunye of course sente naye nze kunze nga nze saa difeninga kintu kirimu naye nze ndowooza Green Daddy kino tokyetaaga waliwo abali menti omumukuba bajja mumukuba gwe muleke because gwe okyagezaako kukola ki kwetakuluza so ko pempe onale bonsele ko budde budde